Tuli baavu please tukoye obulamu buno obw'okunyigirizibwa ffe kye twagala Museveni gwe twala Bank of Uganda ewuwo gisitulo gikoleje ogitwale ffe kye twagala kiri ekintu eki genda nga we wajja oba wajja na muntu genda ne muntu zo zonna ozitwale ffe tuyagule muntu eki endala nze Nsubuga ne Kemya waswa era waleeta emivuyo yaleeta emivuyo naffe ne tutandika emivuyo singa kati leero olabya emivuyo People Power Uganda yatandikibwa abantu babiri nze ne Kyagulanyi babiri fekka nga tubadde tetukumanyi toyagadde kumanya naye yatandikibwa abantu babiri nze ne Kyagulanyi nze kojjaawe nze mukuzawe nze political mentor we naye nze nasangibwa nga ndi musajja wa Democratic Party era ndi wa DP obwedda tutusonyiwe obwedda tetukunoonyangako alonda Kyagulanyi esebo tolonze DP mulina Nobert Mao constituency eno ebyafaayo byayo bibadde bikiraga bulijjo ne Ssebaana yeesimbawo wano ne Besigye ne Museveni constituency ne Besigye mu kiseera ekyo nga lwali tusuubira nti ayinza okusuula Museveni kuba constituency yaffe eri against Museveni ebyafaayo byayo teyagala Museveni wano temwagala Museveni n'olwaleero aba DP ffenna mu constituency eno benkulya balonze Kyagulanyi sooka olindeko DP mulina presidential candidate temumulonze ngambye eyo ebadde enkola ya DP emyaka gyonna Dine Ssebaana bwe yeesimbawo yali musajja muganda nga musajja mugagga nga waawanu constituency eno yalonda Besigye ne Uganda yonna nayonda Besigye nga bwesuubira nti ajja okugyawo Museveni so nkola ya Democratic Party okulwanyisa badikiteeta si mu mateeka gokka ne tusobola okwegatta ne Munnayuganda yenna asindikiza dikiteeta ekira kyenjagala otegeere Kyagulanyi yazaalibwa taata jjajjaawe walakira yali wa Democratic Party taata we ssentemu wa Democratic Party mwannyinaze Magwe nali mukuuma maama we wa Democratic Party embeera eno egenze ekyukakyuka ye yanteekesaawo Nuupu naye yani ayagala kugira mu People Power naye nga funze emani with integrity zayagala ekibiina kyange kyendowooza nti ekiza kipromoting nga democracy ebbanga lyonna nasigadde noonyeza omwana nga akalulu ate nenoonyeza n'aka Democratic Party kubanga ebibiina byonna bibadde tebinnabaawo nga DP erwanirira bannayuganda okutulunyizibwa kwonna so ne Kyagulanyi teyagala kugisuffocatinga ekyokubiri Kyagulanyi akolagana ba presidential candidate bonna babaddewo omuli n'owange era nabo bamanyi nti senga taweza 51% bagenda kujoininga hands ekyo nkyogeza buferi tekumanyi kimanyi tewali gwe sogera nabo bw'ataweza 51% ba presidential candidate ba opposition bagenda kujoininga naye hands okulaba nti bakola government eddako so kati gwe omwana wo wano alikola atya no teyepankwako nze mbadde nnondo okuva mu kinaana ensi terabanko ku ttaano apo efaanana bweti taana apo eri wano ekulaga nti abantu babagala nkyukakyuka baagala Kyagulanyi sooka olindeko okulonda kwa 2016 kyanjawulo ki ekiriwo mu kalulu kyangu taana apo kuno kabaddemu okutiisatiisa kungi WhatsApp bazisibye networks zonna bazigyeko amagye gali wamu gonna gateevuunya naye abantu bavuddeyo ne bajja bakole ki balonde naye okulonda okukona omanyi abantu manyi tebamanyi tebaganga Kyagulanyi musajja mugezi nga tebakkiriza avuddeyo n'abalagako nti musajja mugezi ate njala kutegeeza bannayuganda nti mugezi era abantu bangi badde balowooza nti waliwo abamuwa amagezi talina magezi ga muntu Kyagulanyi musajja watwala mu lukiiko olwayo n'amanya nti abo banfeera enkye n'akeera ng'akola ekinatwala eggwanga mu maaso